Yes, okola kyamanya yekumidde ku mukutu era kyokola kyekisingira ddala okubeera ekyakabi. Ray P oba Remy P oba Precious Remy omukozi wa Galaxy FM wamu ne TV eya Spark bimwononekedde anti omusajja essaawa yonna yonna bamumutwalako oluvannyuma lw'omukyala avuddeyo n'abeera nga akakasa nti ye omwami ono amuyinamu n'omwana. Omukyala akola mu kifaananyi ekyo avuddeyo n'abeera nga nte ayingirira amawulire oba ne media zisobole okubeera nga zimuyambira n'akangakanga oba n'ayogera okubeera nga agenda kweyongerayo mu mateeka basobole okubeera nga nte bamutuusaako ky'ayagala. Yavuddeyo n'agamba nti ye n'omwami ono baawe Remy essaawa zino baayagalana mu mwaka gwali gwa 2008 era mu mwaka ogwa 2009 ne basobola okubeera nga beeyagala. Bwe waayitawo ebbanga omukyala yafuna olubuto wabula omwami ono n'asobola okuba nga yava mu ggwanga Uganda n'agenda e South Sudan okubeera ng'anoonya ekigulira Magala eddiba. Bwe yatuuka eyo yalwayo era omukyala n'amukubira essimu nti omanyi ndi lubuto. Omwami yali takikkiriza era omukyala bwe yazaala omwami yasindika brother we okuva e Sudan ajje wano e Uganda bakole DNA ey'omwana bakakase oba omwana wa musajja ono baawe Remy. Bwe baakola DNA omukyala yagamba mbu DNA baazimukweka tebaazimulaga naye ate yakimanyi bulungi nti omwami ono yamufunisa olubuto kuba ebiseera we yabeereranga naye teyagendako bbali oba talina muntu mulala gwe yali naye mu relationship. Ye Ray P alaga mbu bino tebimuli era n'omwami gwali naye ali contented basanyufu wabula omukyala avuddeyo n'agamba nti nze siri kwagala kuba nti nkutwalako bbaawo ebyaliwo wakati wange naye byaliwo era bitwatambuliza obulungi twabitambuza n'ebyagenda obubi byagenda bubi wabula nze kyenjagala kiri kimu njagala omwami oyo yanzaalamu omwana naye ekinnuma kubeera ng'omwana gwe yanzaalamu takola ki tamuwulabirira era nze njagala just abeere ng'alabirira omwana gwe yanzaalamu atwale obuvunaanyizibwa bwe nga taata naye nze sina kyenjagaza musajjawo nti oba njagala kubanga mukubbako. Buli omu ali kwebuuza nti ebbanga lyonna lyonna omukyalo ono lyamaze ng'amanyi nti omwami yakomawo mu ggwanga oba ng'akimanyi omwami akyali mulamu lwaki abadde tamufaako era lwaki alowoozezza kubeera nga ensonga zino azikwasaganya bulungi nga Ray P bamaze okubeera nga bakola emikolo egy'okukyala kuba tukimanyi bulungi emabega wa Ray P baakola okukyala okuli official nono omwami era kannabeera nga amulina mu mateeka. Yavudde n'agamba nti Ray P tukimanyi bulungi gye wazaala Prince si gy'oli era kyemmanyi omwana wo oli naye kakati bw'oba nga oli naye bw'oba osobola okumulabirira nga maama tekitegeeza nti buli maama alina okusobola okulabirira abaana be so kati nga gwe oli ne Prince naffe tukkirize tubeere n'abaana baffe naye nga balina obuyambi ate kati sisobola kubeera nga ŋŋaana okusaba obuyambi nga gwe nnyinza okubusaba waali mulamu ate nga nkimanya nsobola okubumpa nembeera nga sikozesa mukisa ogwo kubeera nga musaba obuyambi. So right now ge gagaliwo Ray P n'omwami we essaawa yonna yonna bayinza okubeera nga nte batwalibwa mu kkooti basobole okubeera nga babaggyako obuyambi ku mukyala babuwa omukyala gwe baazaalamu omwana ate nga tebamulabirira. Sigenda kubanga nsukawo just sinja kusaba bambi video girayikinge gisharinge commentinga teweerabira okubeera nga osubscribinga